Amangu ddala ng'okulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba Paalamenti kuwedde okwaliwo nga 15 January w'omwaka guno abakuumaddembe baagomba mu maka g'akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agasangibwa e Magere mu disitulikiti y'e Wakiso. Bano baali tebakkiriza muntu yenna kusala kugendayo kaaba oluganda lwa Kyagulanyi so nga n'abaali munda teri yali akkirizibwa kufuluma. Tuli wano mu kamera nga tubategeeza bannayuganda mwenna omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ddembe lye era tetumanyi waali kubanga tetukkirizibwa na kuyingira. Kati oluvannyuma lw'emyezi 2 bano bennyudde ne bava mu maka gano nga we tutuukiddeyo ekikwaniriza y'embeera ey'ekimpowooze. Tukitegedde nti wano wabaddewo ab'amagye abasoba mu 50 so nga n'abapoliisi babadde basoba mu 20 nga n'abali mu ngoye eza bulijjo tobala. Okwetooloola ekikomera waliwo ennyumba eri mu kuzimbibwa nga tukitegedde nti eno ebadde yafuuka nkambi kwe basinzira okulengera buli ekifa munda mu maka ga Kyagulanyi. Okumanya bano babadde banyiikivu waliwo n'ennimiro gye baakazaamu ekkubo ng'okusinziira ku batuuze abatayagadde kulabikira kamera zaffe teryaliwo. Ennimiro eno ebadde nayo yafuuka nkambi y'abasirikale nga n'awamu tulabyewo essanja eryalirire wansi nga kiraga nti bano babadde bawummulirawo ko n'eddala lye baazimbisa ensiisira. Abadde ayagala okufuluma wadde okugenda okubaako ky'ogula osooka kubuuzibwa kajjojijjoji w'ebibuuzo ate oluvannyuma n'oweekerewako bamukwata mmundu abali mu ngoye eza bulijjo. Eno nga tokkirizibwa wadde okwogera n'omuntu yenna. Okusinziira ku batuuze babadde batambulira mu kutya waliwo atutottoledde nga bwe yasalibwako ekirevu nga bamutegeeza nga bw'afaanana Bobi Wine ate olundi waliwo omutuuze gwe baawulira ng'alaajana era yalaba kiyitiridde kwe kuyita erinnya lya Trump okumuyamba. Mu kiseera kino abali mu maka gano bali mu kibululu oluvannyuma lw'amasannyalaze okusalibwako nga kino kyeyerekera ku waya ezireebeetera ku miti egiri okumpi awo. Bo balirwana balina kamera ennondozi ku bikomera byabwe abakuumaddembe bano baazikyusa obutalaba bigenda mu maaso wabweru era ne babategeeza nga bwe balina ebikwekweto bibaliko kale nga tebaagala bikwatibwe. Mu kiseera kino tekimanyiddwa oba abakuumaddembe bano beetegudde mu bweteguzi nga banadda oba baabulidde amaka gano lubeerera. Kinajjukirwa nti Ssemaka era nga yakulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumya akatambi ng'ategeeza nga bw'agenzeeko ebweru w'eggwanga ebbanga eritali ggere olw'emirimu emitongole. Nga maze okukola emirimu gyennyini okukola nga tumaze okumekinga sure buli wamu tufeefetawo. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV. Ku International Front era nja kukomawo.